You people, please don't stop posting. Please don't stop. Keep posting. Anti bagambe tewali bujulizi. Keep posting. Mwabana mwe. Mwabene story y'omwala yagamba mu omusajja yamutwala mu kiyigo. Mwe. Chichi chinde kisawe cha But you guys, this goes back to self-confidence. Self-confidence. Wetagana okuba ng'omanyi ani gw'olina okuwa boarding pass. Gwawe balina okukeberera boarding passes izo, naani atalina right kuzikwatako. Secondly, muyigo kuba enduulu like walala. Guys, enduulu obagula kawiso. I think kawiso kajja tukolola. Naye nduulu. Kwata kawisoko, tambula nako. Aduke wala taniko kweyogeza okafuwa kuba enduulu wuno mubi. Ansabe Enguzzi. I've seen abantu balina experiences embi. Ate bano basesa nti Enguzzi bajja ne ku simu. Muli wanguzi ine basajja mmwe ne bakazi mmwe. Guys, thank you so much for standing together. Temukowa, keep posting. Nina bennalabye nga mugamba fa batalinyimite bitukwatako n'okufana mwe muli kuyita okwebaka. Hey, ate mwalwaziza okufa muyinza okumanya bwe muli lwaza mulimanya nti eriyo okufa. That airport, that Luseke airport, ozo omukazi mu kiyigo at the airport. Kwatanga n'okasalako taddamu kuzunga. Iye tukube enduulu. Airport y'eggwanga yagenda ku that level. You people, you need to change. Bana ngenda ku kisaawe any time from now. Wabe ya nerijja kwambu kuba nabyogerako wano. Thank you so much, you guys. Please keep posting. We need Entebbe airport free. We need our airport free. We need to enjoy the airport. Twetaga tunyumira okukikozesa ekisawe nga bannayuganda. Waliwo ne yatugambe Fifi, the problem, you people are complaining in Uganda, those people understand English. Mukwano, Oluganda baluwudde ne batuddamu. Bajja kuluwulira. They will definitely understand us. Ebyo muliko byo mwogeza bya kisiro baba mwagala balaba. Mwagala tubamanye. Naye nga abamu munyuma musirisize emimwe bwe mwogera. Please do not stop. Ozo mukazi mu kiyigo. Njagala kubuuza bannanga aba airport Entebbe, Civil Aviation Uganda. Someone please help me tag them. Jeno Katumba Wamala. Don't we have cameras? Today mutu esonde cameras. Today mutu esonde cameras. We want to do that. Today mutu esonde cameras so that airport y'eggwanga ebeerako cameras. Tiosobola okulaba omusajja azza omuntu mu kiyigo. Actually tumanye n'atuula mu control room ya cameras akola muki. Tulabe omusajja azza omukazi mu kiyigo sebo. Ennyonyi ziyitira mu kiyigo ziyitira eno. Ebintu ebimu tubanga tubyogerako temubisaagirangamu. Nze gwe mulaba ndi muntu asaagasaaga naye nina ensonga zisisaagiramu. Era olaba nga nsaagidde mu nsonga y'omuntu ng'omanya oyo namukoowa ndi wano. Twogera ku kisaawe ky'eggwanga oyina biganda byo byasoma tebiina mulimu. Nkisaawe yonna birina okufuluma oba byagala oba tebyagala. Ozadde abaana tomanyi oba banaafuna emirimu balina okuyitamu. Owozanze engeri gye sirina passport. Nabatunulira nga basimba amanyi. Wamma mukulu Jeno Katumba Wamala. Twagala okubuuza taata kamera z'eggwanga ku kisaawe Entebbe tezikyakola. Tusobola okuyisa akabbo.
ekisaawe ky'eggwanga kwe kuli omuntu asobola okunyuka olunaku nga alina sente ezigula poloti. Basajjamu ani ali basonyiwa taliyo. Ani ali basonyiwa waliwo omusajja omukulu gwe ba recordings later on yakirealizing nti bamu recording atandika okwekwata mu maaso n'omutunuulira atunulanga bw'ayagala ate naye alabika munaku ngaffe agudde ku mwana w'abandi mu bulago tamukkiriza kugenda. Omwana amugamba bannange obudde buggwayo wabula awoza kola emitwalo 4. Gwe omukulu gwakola awo mu ofiisi ya gavumenti wezikubulidde ate nze eyeeyiiya. Lwaki oba onsuubiramu ssente? Twabagambye olunaku lwajjo twagala kukiddamu tusaba mutukubira ebipande ebinene ennyo nnyini ddala mu bitimbe mu paakingi z'abanaku nga nzija n'entunulako nti besides passport y'eggwanga passport y'eggwanga ticket visa neetaaga ki era bwe mba neetaaga enguzi ya ssente mmeka nzije nga teriiko bargaining neme kumala budde awo nzije nkwate 10 kyange nkiteeke mu katabo nka okabikkula oggyemu oli ogenda ofe. Okwata omukazi omukwatire ku kisabe like sexually abuse a woman at the airport just because talina ssente. Kyokka omu ku babikola kansome ku message wano katono. Omu ku babikola ku WhatsApp status ye yateekako my children my life. Nogamba nawe wazaala tusaba Katonda bye mukoze abaana b'abannammwe babibakola abammwe babibakole ku buli kitundu kya mubiri mu matu mu kamwa mu nnyindo buli wamu. Yataddeko my children my life. Ne mujja ne ku WhatsApp ne mubanja basajja mwete We need our airport free. Sometime back, Andrew Chamagelo, someone can tag him. Yakolako story ya airport. Andrew Chamagelo, nkusaba muganda wange okomewo tudemu buto. Because we thank God some of us we can sustain, we can hold numbers even without media houses. Komawo muganda wange tudemu buto. Nabagambe lwenzira mogenda kusawe ngenda nga kadama. Nyambala ebigoye ebyo biwambu bulungi mbike bulungi fesi yange ngendo omuntu ansabe ssente n'omuntu oluyi. People, wake up. Self-confidence is the best weapon anyone can have. Ate tomubuuza mpola because when you have low self-esteem obeera olowooza bwe mubuuza oba nkola nsobi. Oba tokola nsobi. Mubuuze nnyo ssebo ssente zonsaba zaaki n'abali emabega bakuyambeko bakujoyininge tojja kufa bw'omu mu kiziyiro. But you people, you tell me you go in the toilets and cry and get what? Nabagambye agency teyina gwekwatwa kisa kati njagala tu creating #free Uganda airport. Twetaga hashtag. Njagala kutegeeza abayimbi b'eggwanga. Ensonga zaffe zibakwatako. Ffe bawagizi bammwe. Muli bannayuganda nga ffe nga temunnafuuka bayimbi musooka kubeera bannayuganda. Musooka kubeera bannayuganda. All celebrities. Mwe baserebu baffe. Tuli bawagizi bammwe ebizibu ebituluma we bijjanga musituke mutuyambengako ffe tusasula ebivulu byammwe ffe tubiraba si bantu abo bemweguya ffe tugula ennyimba zammwe ffe tujja mu bivulu ffe tusonda omutwalo oba 10,000 ne tujja mu bivulu. Please join us mwe muli tuyamba ddi bwe mulwala tukola kawoshi bwe mufiirwa tujja ne tuziika ffe ne bwe tufiirwa temujja kozi tuli bangi tetujja banenya mutuyambengako mwene ensonga eyawamu. Mutuyambengako just use your pages. Kati tubasabye tu creating ekigambo free Uganda airport #etambule. Mukitukolere muti okujja muzilive kubanga abamu mwali adde ssente eno neeri muli awo mubuzaabuza ate lwe munanyiza nja kujja ne kalistika mmwe wano and with evidence.
Waliwo yangambye, Fifi, are you becoming a politician? I'm not a politician. Don't be any stupid. Don't even ever ask that question. I am a Ugandan. Ndi muna Uganda nyigirizibwa. Ensonga ez'enjawulo mu ggwanga muno. Nze kisaawe kinkwatako because business gye nkola edda mu kisaawe muganda wange oba wadde tomanyi. Kinkwatirako ddala. Ekisaawe ekyo kyolaba. Kinkwatako nnyo. Business yange kisaawe. Yes, Viola, thank you. #free Uganda airport. Please, everyone, do it. Nze kisaawe kinkwatako kubanga kisaawe business yange. Nsasula omusolo nga muna Uganda. Please create the hashtag. Twagala kiddemu kitrending fast. Hashtag temujerabira. Rahma, tandika na hashtag. Abayimbi be Uganda, oba tubani following, you people following these artists, why are you following them? Because yes, you give us music, but twine ensonga endala ezituluma. We have serious issues on the table. We come in your shows, we come and support you. You do not support us. Muzadde eri abawagizi temukola bukyali temukola mu organization emu join abakwano bo. You get it? We told you guys this is not a political issue. We do not care who you support and who you don't. Radio and TV presenters. This is not a political thing. Tuli kukutaasa ggwanga ate totaasa gwe weka otaasa n'omuntu omulala owuwo. Ojakeera ku macho yagala maama wali nnyo kunyitwale ku maama we Dubai mazofuna mu kasente bamukadde bamuyulizeemu boarding pass nga talina naye bannange kisanga ataakitte. Abo abantu bokusaba beetaaga ggwira ddalu. Temudda mugenda ku bisaawe nga muli hambo. Genda ng'oyambadde bulungi eziri ready okusamba omuntu teke ng'oli ready okuleekaana okwesuula eddalu because I was reading Kim Lavi's post. Nannyonnyola ekyamutuukako. Guy yali amusaba sente amugamba ate $200 for what? Because you're raising a voice, namufukire kizibu, yamuleka naayitawo. This is not a political thing, but we want our airport free for every Ugandan. We want it free for every Ugandan. Mwe nsomye stories z'abaana. Ekirala tetulinayo ku balooya bawuza misango gya bwereere. Muganga muno tetubalina bannange tutandike nabo banoonya. I have a friend of mine, he's a judge, and I have my friend also, nina bakwano bange balooya ngenda babuuza bambuulireko contacts z'abo abantu tubasabe batukolere cause nina stories ensomye nga zeetaagamu emisango genda mu kooti. Oba tuloopa airlines ezo nazo tuziroope. Tujja mu offices zammwe nga abasajja bali batuyulizzaamu boarding pass. Temuyina nsonga lwaki boarding pass ziyuziddwamu mmwe bennyini ab'ennyonyi. Namwe temusobola kuvayo okubuuza bane bakila ekibateesa offices ku kisaawe ky'ennyonyi kudduukirira bakilients bammwe in the first place. Singa client afuna obuzibu. But you don't help them. Omwana najja mu office yammwe ate naawe n'ogamba nange mpe emitwalo 4. Oba buntu mmwe. Man. Muba mulowulira nga Uganda oyagala jigwa mu bulagwe bagikulaga ogitugeeveewo tufune empya. Nakatejali yogambye otya? Mukwano. Mayi yayinza okubuulira ekyamutuukako. Bannange mukateekewo free Uganda airport. Ne flaga y'eggwanga wamma abuyondo ogiwanise nayo ogiteekerako ddala. Tuddeyo batrendinge. Mbu tugenda kusibaawo Enguzzi ne gwe bagiwa. Tetunalaba ku bujulizi. Oh God, temuswala. Kamera z'eggwanga tezikola twesonde. Kamera z'eggwanga tezikola twesonde. You think it's very easy to wake up in the morning and you're like, okay, I'm leaving home. You think it is very easy. It's not. It's a very hard decision. Era kati tugenda nange nabagambye wamma kati kufana muntu sekinnoomu. Kufana muntu sekinnoomu. Mukube ekifaananyi kwata erinnya lye. Tubatingize kooti. Bonna tebasobola kubribinga kooti.
n'aba bakozesa babakooye banonye babagobera tebannafunawo tukwate sekinoomu muganda wange ngogenda ku kisaawe ky'eggwanga wetegereza kozeko obulabe mu recording mugguleko omusango baloyo abawoleza obwereere wano weebali Free Uganda airport. I will fight for the airport because the airport is my business. Yeah. What anchor because if they need it. Lwaki oyuzamu boarding passes omwana n'ozimukuba mukubaganya okwebaka nawe shame on you tusaba Katonda musajja gwe eyalimu eyo emboozi linnya ndyerabidde balyogedde please someone antagingeko erinnya eryawo abaana bo boyina kibi nnyo okwagaliza abantu abalala obubi naye tusaba abaana bo ab'obuwala boozadde babayiseko mu kyoyisizaamu abaana b'abanno ate nga bakibayisaamu nga tebafuna kye baagala nabo babakwate babarepinge babakozese buli kintu ate nga tonnafa gusajja gwe omwana ajja kubuulira ebizibu byayitamu Katonda akujjukize Bayibuli egamba bw'oli azamanya Mukama Katonda wo naye ali kuli azamaanyi Free Entebbe airport institutes endala zonna muzikole bye muzaagala kubanga twagezaako ne kigaana naye ne we tulina okuddukira lwaki ekisaawe tukirwanira kubanga ye waliwe out. Guys, please comment with hashtag Free Uganda Airport. Free Uganda Airport. Tulwanira ekisaawe y'ensonga nkulu because we wali omulyango ogumalayo bakkuba emigga eno nga nejo ino okuyita okufuluma tewaliwo gomanye gye emiggo begigenda okuluma bakkuba odda gyova wano bakkubamu 5 ng'oli ku kisaawe n'oyuza naye gomanyi kyotegeeza okuba nga bakugalidde mu nju tolina wooyita. Ugandan celebrities, Ugandan artists, muveeyo nno muyimire naffe kisooka abamu temumanyi na kuyimba tubagumiikiriza bugumiikiriza kati bwe mutaatwegatteko ku nsonga zituluma mmwe mugenda tulaba mugenda kutulaba muli mu postinga gafaananyi gammwe as if temumanyi what is happening in the country. Your fans are suffering. The people that give you money, the people that feed you, because abasinga temulina business ndala naye muyina platform eyo mwogerereko ku bantu bamwe ababawagira nti bannange bafa. Genda ku kisaawe ng'oli confident muganda wange. Genda ku kisaawe nga kamera ye eri ready. It is your right. Toyina tteeka lyasemateeka lyomenye mbu toyina kuba na kamera. Asobola odikubikulira. Naye buli omuntu agendayo nga you've already chicken out bagenda kuba joga bakoze eno bakuintimidate ngere ennyonyi ekuleke. Odde mu kukaaba kati okukakkanya ku maziga ago. Sooka obeere ne self confidence, self esteem ng'eri waggulu. Tuuke ku kisaawe ng'oli muzibu banange. Nesunze rengendayo. Free our airport. Bikazi mmwe ne bisajja mmwe bye bajja mu byalo eyo mu faamu z'ebisolo. Free our airport. Free Uganda airport. We need to access our airport. Kubanga institutes endala emiggo mingi. Eyo institute yebesembayo okutogonyolwa. Nti bwe giwunya kibooko ziweze ng'ofunye omugongo ng'oyitamu. You know, yesterday I went through people's posts. There are messages in my inbox. Nengamba, abaana baffe nga babonaabona Mukama Katonda. Kati ne bayo posti z'abantu abakulu bw'obadde olowooza nti bategeera n'olaba byawandiise n'ogamba bannange. Lwaki ono teyafiira mu boat cruise? Tukoye. Waliwo omukazi ekifaananyi kye batambuza, waliwo ogusajja ogunene ogulinga ensawo oguli mu gundi oguli mu vidiyo. Waliwo omulala omuwanvu. Bannange nze ntunudde
Nembeera ne WhatsApp messages nze omwana wabafuna olya sente zange. You people mugulewo emisango kuba ssekinnoomu abo bwe banga civil aviation ekijjamu kutegeeza waliwo Ministry of Health, waliwo aba security nabo balinawo office, waliwo aba gender balinawo, waliwo aba health yes kati katubisanye na ssekinnoomu. Naye nga nkugamba buli alina obujulizi, buli alina video, do not stop post because kati kigenda tereramuuko emyezi. Naye bwe munaawangaalako bwe muti nga tulemeddeko tujja kufunamu ku buweererero okumala akabanga omugezi ayitewo gwe kinaalya kimulye. Please don't give up. Don't. Of Uganda musician, they have to. Bayina okukikomentingako. Si ffe tubagenda mu bivulu byabwe, si ffe tubawagira. Free the airports of this country. Free it. Gwawulira ng'oyagala enguzi genda ogirye kubeewamu. Free that airport. Waliwo yatugambye amanyi kabawa musaala mutono n'omutya nga asimba amanyi ng'ojjula kikuba oluyi kiviira eri. Ffe gye tukola batuwa mungi. Batuwa mungi. Uganda Revenue Authority. Twagala mutuyambe namwe mutukubire ogupanda ogunene ku kisaawe ky'eggwanga. Wamuna tukubire ogupanda ogunene ku kisaawe ky'eggwanga tugenda kumanya nti wenzija ngenda kutunula ku board eyo oba sekyo mutuwe system eri online nzije mbagambe aba URA ngeyo party yammwe section yammwe nina TV yange eyina obuzito bwe buti mu hand luggage ejyamu esasula mmeka nina engoye zange mukaaga nsasula mmeka nzije nga kitegedde. Nzije nga neetegese bulungi nnyo. Nzije nga neetegese nti ne revenue sigenda gitawaanya. Okitegeera revenue sigenda gitawaanya. Nayo nzije nga mmaliriza ebyayo nga mmanya nti zino sente za revenue omusolo guno gulina kuba weeguti kubanga teguliiko. Gwali ku revenue you just negotiate. Amanyi okunegotiatinga ng'ayitawo. Era kino njagala okigamba ekirala abantu abatambula okwewala airport okufuukira ekizibu. Nina mukwano gwange yakingamba ekigambo ekyo edda nga ntandika okulinnyinyonyi naŋŋamba otambula otya n'ogenda ku kisaawe nga tolina amuwadde ekikumi. That person never elaborated a lot. Yakomaawo. Naye kati nakitegedde jjo lwaki yali agamba otambulanga mu n'akantu nti yayagala kuŋŋamba openly naye nakitegedde jjo. Nakitegedde jjo lwaki babeera bakugamba nti tambulamu n'akasente. Sorry guys, my network. Nakitegedde jjo lwaki yali angamba mbo how can you travel? Nayita ku kisaawe nga tulina mu sente z'awaka nga mubuuza kati sente z'awaka ngenda zikozesa ki erigendaga nangamba nedda otambulanga mu sente. Kumbe baali bamukubadde enseke. Yesterday I even called that person nemugamba man baali bakubadde enseke nga totubuusa. Bakola ddoba maduuka buli kintu bakitwala abaana abo. Guys, where is Baba? Eyo Luseke Airport. Like I said, nze mba nkola live ngeri serious oba nga nkola video ngeri serious nina ebintu byesiwa makulu. Ne wobeera ng'oli muntu kubanga ennaku zino tulina problem. Tulina abantu abakulu bangi naye nga basiru. Baakula mu myaka si bwongo. Baakula naye basigala balowooza nga sayizi z'engatto ze bambala. So abantu batyo tetugenda babeerako olwaleero era nsaba baganda bange temuba
n'abantu bemubisanya nababo tusigale ku point yaffe kubanga airport nkugambye lwaki ina kusigala nga eri free bwe giwunye eno oyitamu buyisi kiboko ofunako zofunye naye kumanyi kiboko y'okubanga toyina wodda Miriam nze banga lyenkozeseza airport sifunangako omuntu wadde ansaba 10 simulina okumanya nga nze airport ansaba 10 simufunangako ne line ndwawo zibeeramu ne line ezo zemusimba ezo sizibeeramu kati tone goli new follower femulago twajogerako dda just oli new follower oba bado yagala mention njikuwadde we need the airport free bwe nomala ogendako mu mboozi z'abaana abasuubuzi nadde njogera n'abasuubuzi jjo nabakwano nga banyumiza nga Fifi mwate mwe temumanyi ffe kye tuyitamu kyenvudde ngamba lwaki URA tetuwa omusolo omugerefu omutuufu nti bagambe ninamu engoye zange 10 bakugereke ojje ng'omanyi ti ku ngoye 10 nsasula zino naye tekiriiyo byakuteesa Fifi oyinamu mmeka ng'oyitawo please post all those videos please keep posting them temukowa naye njagala okujjukiza Munnayuganda gwandaba nze siri munabyabufuzi era sinoonya kalulu waliwo yakozemu post please wake up sina mpisa zo akunkuumira mu parliament ngendayo ne bangoba lumu kubasa kutunulira nze kasosiro oyo ne mubeerako I can't kino kiri kuffe Bannayuganda batuyambe mutubbire ku internal affairs it's okay mutubbire gye mutubbidde naye omulyango ogutujja mu bizibu ne kibookoza wano muguleke kuba internal affairs tugiyimbye twagiyimba ne tutuka wano twabiyimba katono uno bali bamusibidde mu toyi ya Anita alongoosa nasibira omuntu agenze mu lu amalo mu wa center afulume Uganda we are tired of certain things airport mugireke mutusaasire ebirala byonna mu bikole but free the airport free Uganda airport bannange hashtag yeeyo tutambuliraawo temukowa kupostinga bu video bwabwe obwo temukowa kupostinga WhatsApp message temukowa Entebbe ina kuba free eyo lwako just Bannayuganda bamu reasoning nga baana bato eyo ye exit yaffe you people wesoka webuuza olowooza lwaki security yeggwanga tekkiriza muntu yemonkolerako oluguudo mbokola strike ku Entebbe road basobola okuba emigo egikutta obusi eyo ye exit yeggwanga lino the official exit Entebbe the official exit is Entebbe naye buli kintu bakitwala ne bakusikamu bino obwokulya buswiti masimu ne mutukano gamba abaana baleka amasimu kubanga sente teziwera anti gwe toyina sente kale lekamu essimu ate bantu mwe muli bakopi abanaku waliyo omunaku nga simu kopi ne mwe mugatta bibiri okitegeera what's wrong? She wants to spray. But stop crying. Muwakwateko, but don't spray anything, okay? Muwakwateko Tammy. Because you know now I got to kabirira.
musibira omuntu muto yine bantu mwenga muli bakambwe. Bannange kozesa essimu yo muganda wange. Kozesa essimu yo. Use your platforms. Share those videos. Share those messages on WhatsApp. Muziwa abantu. Tuzisharing. Anti bagambe tebalina bujulizi. Tuzisharing. Bwaba wa sente ntono omulimu guveeko gende kugwe nnyingi. Guveeko dhano okumakinga abantu abalala okusafaringa. Quit it. So I want to tell you, my brothers, my friends, my sisters, ngogenda ku airport kyosooka okwambala nga tunayambala nakamunda, self confidence jambale, self esteem togikwatirira nti because your weapon gyolina ebbiri ezisooka eyokusatu ku kamera yo beera n'essimu ng'eri full charged. Bwe nabeera ng'eri full charged egenda kuyamba. Bw'onooba tofunye bwenkanya ku poliisi, obwenkanya ku social media kwe buli. Nga tubalaga omukwano. Ffe tulaga omukwano. We will share their pictures. We will send them good messages. Nga tubeebaza okubba abaana. Hey! N'ekirala ssekinnoomu nkubulira muganda nti katugenda tandika okufiira ku ssekinnoomu. Gwako omu n'omufiirako. Paka mu kooti. Paka mu kooti. Abantu abamu ensonga zino muziraba ez'okusaaga munze sirina passport ate munaye temuswala. Mugenda ne mulabika ng'abantu abakulu mu myaka. Naye nga mubehavinga nga bwana bwa P1B. Bwe ziba tezikukwatako shut up. Leka ffe abalina ebizibu byaffe abakolerako business twogere. Airport is our business. Free it. Free the airport. Simple. Free the airport. Gomanyi kitegeeza exit y'eggwanga okubanga eri ku luggi. Ng'eriko kufulu. Okimanyi kitegeeza ng'eriko kufulu. Be emigga eno toyina gyodda. Anyways, the celebrities tubasabye mutweyungeko ffe abantu ba bulijjo mutraisingire ku maloboozi. Mutwegateko. You people take long to respond to people's things. These are your fans. These are your people. These are your supporters. We are the people that post your posters without being paid. Netwogera ku bisho byammwe olwaba mutemayina kuyimba tubagumiikiriza tupostinga agantu gammwe ne muzza emisango ne tuba defendinga ne mukola mutane. Why don't you come and support us when we need you? Tell us what's your problem. I said no spraying. Do not spray. No yazza munno n'obugoye bw'abaana n'obutwala buswiti bw'abaana ne mubulya oba mu baana bayala embere nga abantu ze batwala ne muzirya ova ne mumusigaza fene buli kintu abantu mukibajjako. Buli kintu mukibajjako. Ne ninzaaliza ensaba nange oliwa mukazi n'ekitundu oba musajja ojja kakaza nti Uganda erina abako omukwano. Noja ne Yorobuku ne bagamba ate eyo eyeri eddwaliro tekola olina oggula eya wano yekola $3. Mulira bakaki kufa muli kuyita okwebaka mukabiza bannayuganda mubamazeeko emirembe. Free our airport.
Lyekkubo lyessuubi lya ffenna. Abakimanyi nti tulina emiswiba wano lyessuubi lya ffenna. Abayimanyi nti ojja kwegomba okukola ku bizinesi ogenda osuubule lyessuubi lya ffenna. Abakimanyi nti olifuluma n'ogenda onoonya ku mulimu lyessuubi lya ffenna. Akimanyi nti neeruli kya nengenda ntambulako mu nsi endala. Kati bwe muba nga mugisibye mmwe mumanyi kye muba mutukoze. Ffe tuli babbi be musibira muno mwatuwamba nga tetumanyi tuli kuki. Free the airport. Tukoye. Anyways, thank you guys. I came here for just that. Mbagame chemu stoppinga ka vibe keko. Create the hashtag free the airport. Na ye trending. Bebuze mpaka bana nga twekubi. Baje kutegeera. Attack. Ninza alizinsaba. Baba wana. Anti kakati baba basirise nga bayimbi balina sente z'enguzi mu abawagizi mulekerawo zibawa. Stop supporting them. Lwaki batulumya omutwe? We support you, you don't return the love. You don't return the favor we give you. Why do we support you? Tetugamba bayimbi bokka. Bazanyi ba film kino kibakwatako. Bayimbi buli muntu ali mu limelight bannabyabufuzi mwena kibakwatako mwena. Buli munna Uganda kimukwatako. Luseke airport has to be free. So that's all. Let me just wish you guys a good evening. But my best point for you here, self-confidence chintu kikulu nnyo. Self-esteem tojikiriza muntu yena gisawansa akutise temugwe. Muleka abo kulenga gwe bw'okyajinga mu ndoofu butukemu eddoboozi ada kumanyira dduke. Ekyokulwanyisa kye kikulu kyekyo. Onogenda ng'otiitira ffe ne we tunadde eno ne twogerera bajja kubba. But for now abagenda okukozesa ekisawo eky'Entebbe mugenda kuba mulya butaala bakwano nno. Era nkulira ndi tempted funa gye ndagako. Mpulira ndi tempted to pass somewhere. Mpite somewhere ngendeko Entebbe. Kuba kati ke twayogeddeko bagenda kubako kye bakola ekitonotono. But if we keep pushing, they'll definitely do something. Hey. So thank you so much. Waliwo wanantage nze nangamba Fifi Chameleone yakubye omuvubuka wa boda. One time I made a post. Tena bandoza nakweza myezi ebiri. Oba esatu. Ebiri kwesatu around that time. I made a post. Ngali sharing experience yange n'abavubuka ba boda. Political amateurs, political kabampani, abakola politics because you want someone to see you, because you want people to believe you. Bavayo ne bangamba. Mbuno olaba ebyo mubyogera kubanga mumuyine emotoka. Fabatavuga motoka ebyo tebitukwatako. Omulala navayo nangamba oyogera ku ba boda obogerako ngani bawa wagira gavumenti. Nengamba tunulira bana abasiru. Ensonga gye tuwogerako evaamu violence. Nabadde wano jone njogera ku violence. Ensonga gye tuwogerako evaamu violence. Emabega wa ababoda babadde nga bakwata abantu bakutomera first thing nakuwemula wemula oli n'abantu mu motoka ate ne bakuŋŋaana ne bakwokya. Ne bookya amamotoka g'abantu. So when I was making my video ngezaako balaga banange bino ebintu bino twetaaga tubi stopping. If you have issues n'omuntu omu mulumbe ng'oyo omu eyakunyiiza totugattamu ffenna kubanga balala otulumizaamu. You people never understood me. Ne mweyogeza gwe mwogera bwe mutyo kubanga mulina amamotoka. Ne ngamba gwe olowooza wa boda akoona wa mmotoka yekka. Kati essaawa eno oŋŋamba Chameleone avudde emmotoka ye n'akuba owa boda. Abakuba wa boda nga yakumye ku motoka ye omuliro mwali badde mugamba mutya. Kino kitegeeza ki? Ti ffenna side ne side ng'abantu twejjeko obusungu bwe tweyinako obutategeerekeka. Gwe n'olaba oli nti atudde mu motoka n'olowooza ye yamalayo kumbe naye alina agazibu ge.
okitegeera fena tulina okudda ku drawing board nze nkugamba omusajja yantomera nga mpaakinze n'avaamu nandiisa bye yandiisa nangamba amamotoka gamwe gatambulira mu mundu gijeemu onkube naye nka gwontomedde sinakunyegana ekigambo era abasajja baali awo ekibi ababoda ne bamugamba naye naawe otomedde munno biki but because we put politics in each and everything ne otayina musa we failed to see that ababoda n'ab'emmotoka bwe tutakakkanye busungu tugenda sigala nga twekuba tugenda sigala nga twetomera ng'oli atomera omuntu nadde n'emabega amumalirize tugenda sigala nga tuwa amamotoka g'abantu bagoocha kitegeera tugenda kusigala nga abantu beekuba we need to stop obusungu bwe twerinako ng'abantu obusungu bwe tulina because of oba omuntu oba abantu batunuliza abo abatuufu nze nkubuulira nzirabye nnyo ezo emboozi nayogera ku kintu ekyo wano asobola ogenda ku peji yange scroll ojja kulaba post page era ogenda okulaba political amateurs biki bye bayo